Eno ye novena ya Yezu omuto. Ku byetaago eby'amangu ennyo, novena ey'essaawa 9 eyinza okusomebwa mu kifo ky'ennaku. Era ennaku ezo 9. Bufunze bw'obeera obadde olina bye weetaaga, essaala eno zokka ku ssaawa 9 ogisome. Okumala ennaku 9. Osobola okufuna ekitabo ne peeni ne tubeera nga tutandika, ayagala okubeera ng'ogiwandiika. Ayi Yezu eyagamba nti saba oliweebwa, noonya olizuula, konkona oliggulwawo, nga mpita mu kwegayirira ewa Biikira Mariya omutuukirivu asinga, nkonkona, noonya era nsaba owulire bye nkusaba mu ssaala yange. Wano osobola okwogera ebyetaago. Wandiika nnamba 2 paati ey'okubiri. Ayi Yezu eyagamba nti kye munaasaba Kitange mu linnya lyange ajja kukibawa, nga mpita mu kwegayirira ewa Biikira Mariya omutuukirivu asinga, nkusaba n'obuwombeefu mu linnya lya Kitaffe ompe mu bwangu bye nkusaba mu ssaala yange. Ne wano yongerezaako bye weetaaga. Ekisembayo ekitundu. Ayi Yezu eyagamba nti eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ekigambo kyo tekiriggwaawo, nga mpita mu kwegayirira ewa Biikira Mariya omutuukirivu asinga, nzikiriza nti bye nsabye mu ssaala ojja kubimpa. Era yogera ebyetaago omale ogambe nti amiina. Mukama akuwa omukisa.